Osman bino ebigambo byange nze mbikugamba lwaki Siddiqi obingambiddeawo ati ne ganamba wano wagakoledde mu kamera. Bino bikugambidde wano mu kamera mu basiraamu kubanga naawe byotukoze obikoze mu kamera. Osman otukoze bubi. Osman otukoze bubi. Basalirwa otukoze bubi. Baswahaba kati on another day, this is a different story. On another day, naye ekituuka kubasalirwa kyekyatuuka ku mukulu w'ebitaano. There is a time Bobi Wine bw'omuvaamu simanyi bamaanyige abaga Mukama Katonda, but everything you do seems wrong. Everything you do seems wrong. Okimanyi ndino Bobi Wine bw'oba muyimbi ng'obadde omuwagira bw'okyusa ennyimba zo zitandika obutanyuma abantu bana Katono twamwagala kwoki abadde ayimba biki kati kyekirina kuba politicians nti ng'oli ne Bobi Wine everything you do seems to be right until when you part ways and you know that everything you do seems to be wrong. Oba ontegedde ndi basalirwa ku lunaku olulala ng'asaba katugambe ng'ali mu good terms ne people power ali buki n'agenda ne bamusabirako mu church n'asaba mu church. It is okay, but I don't know what happens ng'ovudde mu Bobi Wine. Bobi Wine agenze mu mizikiti bulijjo waliwo abamuvunaana yambala ate kanzu y'obusiraamu era ne baba kurashinga ne bagamba Bobi Wine mutuufu nnyo okugenda mu muzikiti. Waliwo bagamba oba akantu ako akali wano sees the downfall of another man. Waliwo akantu ke nafunye kekano. Let people think you can't do without them. Kale kake. Being a good person is like being a goalkeeper. No matter how many goals you save. Sikeeko. Waliwo akalala ke nalabye manyi mbadde ndaba buno obuntu nga akugamba sees the downfall of another man. Okay, kambuzi obuntu bumpitiriddeko n'akantu kabadde kagamba oba keeka Who sees the downfall of another man? nga kagamba when it is your time even the basket can hold water for you. Ndi nga kiseera kyo n'ekisero kisobola okulembekera amazzi. It is Bobi Wine's time. And anyone who messes with Bobi Wine's time, just know you are doomed to failure. Kati basalirwa yagenze abasumba bamukutte ku mutwe bamuwa omukisa abasiraamu bagaba kibi bagamba nedda tewandibadde ggwe si gwe swaba parliament gwe tewandibadde ggwe ayisa akaana wali kamubuuzeeko akokyeyo ekyokya mukono akaana nako omukono kabujja obujja yakasiika omukono kwata lwampaka twala ako kakumala like ngolaba akaana nako tekasiimye wadde mubaka kyekinagambye n'oba omuyimbi n'ova ku Bobi endongo etandika ova mu nnyimba zo abantu babadde bazina bulungi balala batandika kugamba DJ another one oyo tomutuleekanyiza. Somehow things done. So it is raining elephants, giraffes and hippos on basalirwa. Munange tutambula nammwe mu mukwano tulina buzibu tubawanye ekitiibwa era mukola omulimu mulungi naye tubasaba mwemubeera kulaliza ffe mulaga amazima NBS. Abantu balaba ng'ensi eyeesombodde nga bajjudde naye ate ku NBS olaba balagako bigere balagako nkoona
balinga abagezaako kunzika kamera ebintu mbirage tumanyi mukolera ku bugubi tumanyi babagamba ni abagambye kulaga bino ne mukola omulimu mutuufu kuba bino ebintu jagamanye mugendo biraga ku TV zamu ng'abantu babirabye dda ku social media kati abantu balabe kuyanja y'abantu gwe nojja tinolaga kerigere oba nolaga kerige twayise mukubo neno otolaga gye twabadde tugenda neno olaga nti gye twabadde tugenda ng'oyogera ku kye twabadde tugenda naye ng'ebifaananyi olaga gye twabadde tuyita mukubo abantu bakubwamu ebituli so ekyo nkisabye mukwano na Wasseruganda temukkiriza bantu ababateekako pressure ate kwonoona linnya lyammwe muli TV Nganzi tubawa ekitiibwa era tujja tambula nammwe naye tubasaba mulage ekituufu mwebale nnyo alakala noyo tuba tulaba barometa waba beera babuuza Nambooze ebibuuzo NUP mukoze mutyamu ab'opposition mulemeddwa biki ani kungu wababuuza watuuka kuba Mukaku aba General Bigirwa nge mufoje mubuuza nti DF mukoze eki oba Common Man's Party mukoze eki akyusa ekibuuzo n'agamba kati mwenga aba opposition kati ne bali nabo defense yaabwe ne bagikyusa bagamba opposition tetufunye mukulembeze kati bonde bejjako ebibiina byabwe byonna balaga nti ebiganje ku opposition byakyagolanyi sho negenda maaso naye Nambooze yiga mugamba Nambooze NUP ekoze etya so osobola okukafiiringa president wakogeredde faamu twali twakalaba dda bw'oba tonabira bijja kutuukako jja biraga ngiza okwetegereza nga Sumaani basaalirwa ono emyaka gyayogedde ekigambo kyayogedde kituufu agambye nti jeema oba bamugobako mizimu eduniya eno man yaishu minkum ashhadu kitegeeza nkakasa na mutima gwange nenjatula n'olulimi lwange nti ebisigadde byonna bitonde asaana okusinza ye mutonzi waabyo yekka yateekwa okusinzibwa mu butuufu nenjatula n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubaka we tasinzibwa talina kyayinza tugasa tagaba bugagga tagaba mikisa tawonya ndwadde tatonyesa nkuba mubaka bubaka eyatikkibwa obubaka n'abutuusa n'ababaka bonna ffe tukkiriza nti Yesu yali mubaka tamala bizibu bya muntu yenna olwedde naye musajja atu yalina ebibye tebamutaasa butaasa nga abaagala okumutta bamuli bubi kati ate ng'ofukamirira oyo basaalirwa ng'erinnya lye basaalirwa whatever is raining ono basaalirwa it is raining hard it is raining cats and goats and elephants in fact it is raining tigers and elephants ono basaalirwa omanyi waliwo wagamba mbu it rained cats and dogs for basaalirwa's case it is raining elephants and giraffes and hippos on him kubanga kyobula naye Bobi Wine waliwo musajja wange kaye nkutumiddeko Canada yonna gy'oli kaye buli we twakolanga nga alina ekintu kyagamba Bobi Wine wotamuggyako mukisa omuggyako kikolimo kantu kaakayaako kaye wisdom kaye kyali wange ndudde okuwulizaako naye nja kuwulizaako ng'agamba Bobi Wine wotamuggyako mukisa ekikolimo obuuka nakyo simanyi mukulu kye yabuuka nakyo naye omukulu akatambi kaakano hadu kitegeeza nkakasa na mutima gwange nenjatula n'olulimi lwange nti ebisigadde byonna bitonde asaana okusinza ye mutonzi waabyo yekka yateekwa okusinzibwa mu butuufu nenjatula n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubaka we tasinzibwa talina kyayinza tugasa
tagaba bugagga, tagaba mikisa, tawonya ndwadde, tatonyesa nkuba. Ensonga ya Bobi Wine ogenda kumala logobote ojogera koki ekibi muna eyi muzeeyo obuuzange yabidde ebyaliwo mu 6 katuli mu 6 2 kale bwe kibanga kibi yenkula divide and rule gye twagala okumalawo bwe kibanga kibi lwaki Museveni yalwanira mu Ankole najja mu Buganda waliyo baganda be matwate kituufu kati olinga agamba nti oyagala kusiramula abasiraamu ate n'ogenda ku muzikiti ebeera yaba abatali basiraamu bonna baba basiraamu ekyo Bobi Wine kyakoze biri tricky nnyo, biri very very tricky okulowooza nti luli senga Bobi Wine kino ekintu yakikolanga mu 1996 awo nga semwogerere senga bamugamba tadda ne Buganda, but times have changed. So ekyo kyekyalema Besigye yatya ogoba bano bampuuga baani nga bamukola ebintu nga atya to lose the Buganda, but here comes their fellow Muganda who knows them very well. So whenever they mess up ababuulira mu lwatu kati ekyo kimufudde ng'ali complex nnyo. He has become a national character rather than a Buganda character. Nti very few people Abaganda abasobola okugenda ne basika influence ewalala. Lukwago himself wamaanyi nnyo wano e Kampala, but tasobola kusukka Kampala na Masaka, tasobola. Walabye Munyagwa tasobola kusukka Kampala na Masaka, ate nga nawo influence teriiwo. Walabye Kasibante yagenza oba weeyo gye yabadde mu miti gy'amajaani nga bayada kuba campaign ku majaani ga Mlondi, like akantu ako Bobi Wine Katonda amblessinga out of nowhere anafuna omukyalo omunyarwanda oba omukiga oba omunyankole omwestana mikwano gye banubianiri nafuna ba Louis Rubongoya, so he became a national character. Nafuna Dr. Zadriga, okitegeera nti wotunulira politics wa Bobi Wine, it is more of a national character than bana abalala. So ekyentaana, whether you like it or not, it didn't affect him much. It affected him ku bantu ba royalist abakadde abatakyalonda abakyalina obwo buga banaye naye nze nkuze kutuuka wano nga Katonda isa sinza kugamba nti omuntu w'engulu yali ankubye wadde olwi. Simulinda bonna abankoze ebintu wano basajja Baganda basajja Baganda nganzi bazukulu bamugema okitegeera kati Odongo Apio akoze eki? Yes, mpulira bubi Obote yakola ekintu kibi, wesanga senga ne wano tetuliiwo, but we need to heal, which Bobi Wine did. No one had dared to do it. Buli omunga abalabo mafi kyensizo kwagala ku politics wa Bobi Wine akola ekintu ekituufu regardless of the cost. Twali wayinzoga my biggest vote is in Buganda, we nagenda omusajja olw'engulu okambuleke bulesi wiyinza okunnyonaonera. Bobi Wine akola kimuli ku mutima open. Tebola bajja kujja agambe CBS temumpita. Waliwo politician atasobola kyogera nga atya nnyo nti kati kenjogedde tebagenda kumpitira ddala. Bobi Wine tafaayo batomuyise n'agamba abantu n'abantu babategeeza. Leero agambye NBS. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo
It is the Focus Show, Focus 360 the final channel. Zanero nzaliwo okubeera nga nkuwa updates ezenjawulo okusinziira biki ebitambula. Nga bulijjo tuba tusibwako Nana Herbal Mouthwash nga Nana agamba gowe nayo n'obuzibu bw'amannyo osobola okubeera nga omweyuna amannyo ganyenyera amannyo gaguba oba ekiswa ekibi mu kamwa. Nana Herbal Mouthwash gwe nkuzigirira agenda okuyamba okubeera nga ovuunuka obuzibu obwo. Yakakasibwa National Drug Authority asangibwa mu clinics, pharmacy ne drug shops ezenjawulo. Alemdala amayanja ebatunda ebintu by'abana Uganda Nana ojja kuba omusangawo. Haji Asinkiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo mukubireko obenga osobola okubeera nga omanya ebisingawo n'engeri gy'ayinza okubeera nga akuyambamu Haji Asinkiza omusomi w'edduwa. Awo nako olwaleero Bobi Wine avuddeyo n'ayolesa okwemulugunya kwe oba kubeera kwolesa n'ayoleka okwemulugunya kwe eri NBS TV ng'agamba NBS TV eno engeri gyeweerezaamu amawulire yakifuula nnenge ekwata olugendo n'esoma omutwe ngeraga kampeni gye zaabadde tewabadde bantu kumbe ekutte birala ate gurawundi nebeera nga tejjaawo kifaananyi ekyo kituufu so ne bateekako obo a few moments later but nga bulijjo Bobi Wine ebintu ebibeera nnyo ku live sunga bagamba bana temweswaza kubanga ate tunagenda okutuuka mugenda olaga amawulire gammwe nga abantu baagategedde dda wadde munyigirizibwa mutya mubeere nga muba n'amazima. Television etwagala ennyo munange tutambula nammwe mu mukwano fe tutulina buzibu tubawanye ekitiibwa era mukola omulimu mulungi naye tubasaba mumbeera kulaliza ffe mulaga amazima NBS abantu balaba ng'ensi yeesombodde nga bajjudde naye ate ku NBS olaba balagako bigere balagako nkoona balinga abagezaako kuwunzika kamera ebintu mbirage tumanyi mukolera ku bugubi tumanyi babagamba ani abagambye kulaga bino nga ne mukola omulimu mutuufu kuba bino ebintu jagamanye mugendo biraga ku TV zamu ng'abantu babirabye dda ku social media kati abantu balabe kuyanja y'abantu gwe nojja tinolagako ebigere oba nolagako eri gye twayise mu kkubo naye notolaga gye twabadde tugenda naye nolaga nti gye twabadde tugenda ng'oyogera ku gye twabadde tugenda naye ng'ebifaananyi olaga gye twabadde tuyita mu kkubo abantu bakkubamu ebituli so ekyo nkisabye mukwano n'Abasseruganda temukkiriza bantu ababateekako pressure ate kwonoona linnya lyammwe muli TV Nganzi tubawa ekitiibwa era tujja tambula nammwe naye tubasaba mulage ekituufu mwebale nnyo alakala noyo. Bobi Wine si asoose complaininga mu kalulu kano ne President Museveni naye agamba naye NTV mbu naye mukena okena oba okujjukira abali mu kisulo ndooza mujjukira akagamba ako okukena akuwasira isi yakawunga ngeringa tosi y'omugaati asajja abo baali bazibu nnyo balenewe twakula ndi NTV mbu nayo ekena ani President Museveni kati akabadikali wano kasoke kube Bobi Wine etwagala ennyo munange tutambula television etwagala ennyo munange tutambula nammwe mu mukwano fe tutulina buzibu tubawanye ekitiibwa era mukola omulimu mulungi naye tubasaba mumbeera kulaliza ffe mulaga amazima NBS abantu balaba ng'ensi yeesombodde nga bajjudde naye ate ku NBS olaba balagako bigere balagako nkoona balinga abagezaako kuwunzika kamera ebintu mbirage tumanyi mukolera ku bugubi tumanyi babagamba ani abagambye kulaga bino nga ne mukola omulimu mutuufu kuba bino ebintu jagamanye mugendo biraga ku TV zamu ng'abantu babirabye dda ku social media kati abantu balabe kuyanja y'abantu gwe nojja tinolagako ebigere oba nolagako eri gye twayise mu kkubo naye notolaga gye twabadde tugenda naye nolaga nti gye twabadde tugenda ng'oyogera ku gye twabadde tugenda naye ng'ebifaananyi olaga gye twabadde tuyita mu kkubo abantu bakkubamu ebituli so ekyo nkisabye mukwano n'Abasseruganda temukkiriza bantu ababateekako pressure ate kwonoona linnya lyammwe muli TV Nganzi NBS TV kituufu okusinziira ku side kw'oba oyimiridde you can judge tuba tulaba barometer waba beera babuuza namboozi ebibuuzo NUP mukoze mutyamu ab'opposition mulemeddwa biki ani kungu wababuuza
watuuka kuba mukaku aba General Bigirwa nge mufojo mubuuza nti DF mukoze eki oba Common Man's Party mukoze eki akyuse ekibuuzo n'agamba kati mwenga aba opposition kati ne bali nabo defense yaabwe ne bagikyusa bagamba opposition tetufunye mukulembeze kati bonde bejjako ebibiina byabwe byonna balaga nti ebiganje ku opposition byakyagolanyi sho negenda maaso naye Namboze yiga mugamba Namboze NUP ekoze etya so osobola okukafiiringa president wakogeredde fa omuntu wali twakalaba dda so ekyo kyo ndowooza NBS yeesootinge yeetereze musigo egusoose nzikula n'omulundi omulala yali Idi obaani yali agenzo kimayo baiti president era n'agamba NBS kati mwagala voice note wano mwagala ggulire lyange naye mbamanyi temunjagala akimanyi ku mutima akimanyi ndi munnaye NBS n'okwagala Bobi Wine kizibu mu campaign zino era yavaayo n'ayatulira CBS ne BBS nti nga temukyaza abantu baffe era oba olaba katolutalo oliriwo bali be bakyaza balwanirako CBS kasi bantu omulaba nti bannaye NUP eveyekoleka ekigambo ekiwandiika ekitongole abantu baayo naye nga ate tebasobola bagamba bannaye muyite aba NUP beewozeeko ku nsonga eyo baagalera be babagiwoleza bo be bagamba NUP ewandikeyo ebbaluwa nanti bayogedde ku nkuuka eveye egambe nti enkuuka waki temugamba engeri ono gye yagambye temugenda ku nkuuka katuyite owe NUP omwogezi waayo akiralifayinge waki mukigambo eveyo na kiwandiiko lwaki temubayita ku kyoko kwe mutudde nabo ne boogerako waki mwagala kiwandiiko mukisomera eggwanga mubayite ku show bajje nabo beeweeko saidi zaabwe but anyway nze nga munnamawulire kinyongera kundaga the power of media ndinga Bobi Wine akaba NBS CBS Baba TV BBS ate President Museveni ne NRM speaker nabo bakabe NTV NTV mamawulire muleta gaddala mubiretanga we byabadde ebyaddala mulina okulimba mukko we muleta byamazima ate fe tubate tukola era ndoza bakugamba nti NTV baji suspendinga ku campaign za President Museveni olunaku olwajjo think yesterday by Monday ne babiranga baba suspendinze ku parliament olunaku olwalero bavuddeyo nabo ne beerwanako aba NTV so ekintu kino kiraga amaanyi ga media nti ye media space buli omu gye yeetaaga tubirabye byonna okitegedde ono yakulira NTV kubanga tubirabye byonna okitegedde tubirabye byonna abaatandikawo Daily Monitor n'abaatandikawo NTV Nation Media Group byonna tubirabye naye kati tugamba mutuleke tukole emirimu gyaffe. Abakulu mu Nation Media Group batubulidde nti ekyokugoba NMG ku mikolo gy'omukulembeze w'eggwanga ne Parliament bimenya ssemateeka w'eggwanga ne ku Parliament kyate kati nabo batandise ate woonoonyereza ng'ate ensonga si za Parliament kubanga ba MP badde beebuuza tinaye ate kati sensonga si za Parliament Deputy Speaker naye n'agamba takimanyiiko n'olowooza nti kati ensonga ziba si za Parliament ate kati ffe lwaki mugaana abantu abanamuli okuyingira Parliament kakati netulaba nti ate kati awo kati netugamba nti omanyi kati ekimala kikola kimala Constitution ya Uganda egamba right to information. Those are public offices. Parliament si nyumba ya muntu. Ono agamba nti wali nsonga yonna gye baali bafunye okwole batandika okulemesa bannamawulire okutuuka ku mikolo gya president nga kati ne Parliament yeegaseeko wabula bawulira luvuuvuumo wadde nga bawandise ebbaluwa eziwera nga basaba okunyonyolwa ensibuko y'obutakkaanya buno. Ekintu ky'okugaanibwa okubeera mu mikolo President Museveni gy'alimu na guno gwaka tetufunangako oba bbaluwa ayigamba nti mwakola weemuti ne weemuti ne weemuti n'olwekyo tetwagala bannamawulire bamu tetufunangako bbaluwa eyo naye ekyo ffe tekituganye kunoonya nsonga tuwandisa amabaluwa meeting tuzinoonyeza buli kimu osangawo nga waliwo blockade. Nsibirwa agamba nti ebigenda mu maaso tebigenda kubajja ku mulamwa ogw'okukola mawulire agateeka kuninga abakulembeze naddala okuwembalirira eri bannayuganda aba bakwasa obuyinza. Tetutidde kubanga tubirabye byonna okitegedde tubirabye byonna abaatandikawo Daily Monitor
n'abatandikawo NTV, Nation Media Group, byonna tubirabye. Naye kati tugamba mutuleke tukole emirimu gyaffe. Newankubadde bino byonna bigenda mu maaso, NMG terina nteekateeka yonna ey'okutta ku bigere mu kaweefube okukola amawulire agatambulira ku mazima n'obwerufu. Ndowooza otegedde media space. Imabegako wati tunatandika show waliwo akamessage kemonye nga kambuuza owayeza nero koyi lya oba kosendeka koyi siria nambi akuna koyi siria media space kati buli omu agirwanira ojja kulaba abantu nga batandise okunanagira inze ngenda kubanga NTV mazima na bwenkanya eggulire werize wenditeekawo tondetera koyi wano siria okitegedde. So anyway, media space kitegeeza nti power to information oba power to influence information kintu kikulu nnyo mu kalulu. Guno si gwe gusoose mwalabako Dr. Kizza Besigye we yayesimbirangawo ng'asasula obulango bwe ku UBC ne batabukuba n'abatwala mu kooti. Bobby Wine bagenda ku radio ne basasula ngagenda okola talk shows abwe radio ne bazijjako transformer. So alina information esinga okudduka ye muwanguzi mu lutalo lwa information. Atojja kukyesanga nti bonna abakola campaign Bobby Wine aze upper hand mu social journalism, YouTube, Facebook, TikTok biki. Lwaki ndiye ali accessible, alina abaana abato abakola ebintu ebyo, alina team nga yosi yakusasulira, nga team nayo ekkiririza munzikiriza ye. Then the other side ye NRM yo team esobola okubekkiririza mu ndowooza ya NRM naye ng'ate okukola erina kusasulwa kuba ne kuva waggulu abakulu beerwana ajati Namyalo n'omuwulira Rosemary naye n'omuwulira ozegera n'owulira Tango Doi bo beerwana ewali budget we bakola ki we babeera kati tosobola kubanga gwe olwanyisa budget ng'omulala walwanyisa enthusiasm wiru y'abantu n'osinga because you can't buy everyone. You just can't buy everyone. So olutalo olwo bali abalala balusaniya baani abo babivaamu dda mu kalulu kano. Tugenze okumala omwezi guweze obate gunnabwera gulabika kugenda bwera. Tugenze okumala okuyingira mu kitundutundu ekimalako omwezi ng'ebintu byesootinga dda. Yali agezaakawo yalina ndala mafaabi naye region yewe yamala ogitambulamu Mugisha Muntu Kasibante Monyagwa abo bonna beesiivinga dda mu kasengejja bo ne be kati race it's a two-man horse race yeriwo kyovolaba ono walwanyisa NBS ono walwanyisa CBS na biki ono ngalwanyisa NTV Dembe Nation Media Group yonna monitor buli omu awulira tebakkiriziganyizza okitegeera. So anyway that aside era mu ludawo lw'ebigambo luno Bobby Wine yagenda ewakena. Wagenda ewakena akena namutwalako ku ntana ya kitaawe nga former president. Jukira Bobby Wine anonya bwa president ndi olina okukkiriza nti waliwo abakusookawo mu kifo ekyo. When you talk about Milton Obote wano mu Buganda alina sika enzibu ennyo okuvaawo oba okwerabira. But ate you need to heal the wounds. Kati history wa Uganda kobengo oyagala otya tosobola mujjamu Obote tosobola mujjamu Muteesa because beba mutandika nti emyaka President Museveni gyafugidde ana senga byali byakusangula busanguzi ku lupapula naye ne President Museveni woba otandika history we era omutandikira mu Obote independence ogitandikira mu Obote. So byonna endalo zonna ezaabawo the raid of the Paris endalo zonna Pigeon Hole Constitution Obote kwali. So you can decide which angle joyinza okumutunuuliramu. Oyinza omutunuuliramu angle era the good side of Obote for the role they played in independence, for the education, hospitals, biki. Kyokka ate era osobola okumutunulamu
ku bad side ate ekyo kyo nga kiri nnyo ku Buganda nti there was a power struggle between the president and the prime minister. Bali batulekedde system eya parliamentary system kati tuli ku presidential system ndoza twagiddako Luobote. Parliamentary system, this is where the prime minister runs the government. Nga olaba Bungereza, nga olaba Israel bichi. Ezensi nazo ziba ne ba president. But mostly babanga olaba road mayor wano kati kye bali balekedde Muteesa. Kati Obote simanyi ye lwaki yalowooza nti owa president ate prime minister. There is something that happened. Politics utategeera ne beekuba bombi ababiri abali waggulu. Of course omu yamala n'awangula ng'olutalo lubeera nti ono abolishize kingdoms biki ate oli n'afa. Ebigambibwa mbu yaweebwa obutwa. Tetumanya ani yamuwa butwa. Badde bagamba nti Obote ye yasindika. Yasindika muki? Awo nawo waliwo debate. Abamu bagamba nti mukazi Muganda ddala ye yakikola. Era lwakutya buti. Nensenga si kutya. Oyinza okuyita Abannayuganda ono balabika n'omukazi bamumanyi. Siwe kiri? Abannayuganda bamanyi okuddeyo ne boogera obutonotono. Kamuwa saaliwo saabiraba 1966 saaliwo. Those are 59 years. Saaliwo almost 60 saaliwo. Ababimanyi abajjanga bajjajja abwe bagamba omukyalo oyo Muganda omukyalo oyo bajjajja baabwe ndoza babagamba kuba ate babiwandiikawo tubisoma pereka byajja mu ngambo. Kale ebintu by'engambo toyinza bikola ki biyimirirako. Naye kye tumanyi waliwo obukubagano wakati w'Obote ne Muteesa Kabaka ebiseera ebyo kati Ssekabaka ekyamuviirako okufa. Buganda n'ekyawa nnyo Obote. Bati Buganda okukyawa Obote kale kyaliwo. But of recent it is more like by design mwekyatuka mu current politics wa Uganda. Go back to 1997 we basoko kulonda 97-96 waliwo ebali ba campaigninga nga President Museveni ensonga gye kwasa ku gyayogera nga kati naku zino bayogera ku bisiya gabi kibiki edda nga bagamba we mulondo oyo Obote akomawo okitegeera. So it has been a scarecrow for NRM for a long time. Bobi Wine being a wise man agamba abantu ba North abo, yes, after the so many years they have suffered enough. Naye we twali tufuna independence twegatta ffenna ng'aba na Uganda. Kyovolaba abamagenda nti Obote sebo yegattako ne Kabaka nga banoonya obukulembeze bw'eggwanga. Okitegeera kitegeeza baaliko ab'omukwano nga basayininga ebintu byabwe. Kati Bobi Wine ndowooza n'addeyo n'asoma ebintu n'agamba naye watya wenzijjawo ensonga eno eri baseless generation eno because after 59 years really kale generation esinga mu Uganda eri below 30 years oba 35 years yesingawo obungi. Abaala bawuli obukubagano abasinga we babaali bategeera bulungi abasinga baafa. Si bwe kiri? Abantu abali mu myaka tugambe baalinga mu 30 kati wogattako baba baafa. Kale abaana baabwe nga baakena baani abali I don't know Zakena. But kale be bakulu kati abaliwo kuba nakeno mulaba musajja mukulu. Kitegeeza tusobola okusonyiwagana generation eno eriwo. So Bobi Wine agendayo ku ntaana mu respectinga former president. Era agamba abantu ba North nti we are national unity platform nzizo okugatta tujjeweze jawukana ezitakola ki ezitatuyamba. Tulabye ensi ezizeemu ne zikolagana. N'olaba wano USA ngekolagana ne Japan ne batambula bulungi. N'olaba ensi nga si kyawe endala ezisayininze treaty ez'enjawulo. Akaŋŋambe ne tulaba wano Odinga yagenda okufa nga bakolagana bulungi n'Abakyukuyu ng'ate ye mujaluwo. Ngira mukalo akasembyeyo baali bamuwagira. So agendayo kati akena abifuna nti wali Abaganda beeno abamu abeeyagaliza ebyabo ababiri mu kivumirira. So n'avaayo mu busungu n'abambalira. Somebody like that says he's a supporter of Kyagulanyi and then he wants to undermine saying that no, Kyagulanyi should not go. You think there are no voters in Lango? There are voters in Lango. There are voters everywhere in Uganda. You cannot afford to alienate anybody.
Let's be honest. The ones who are pushing this fire, I know who they are. The ones who are scared. The ones who will try to make sure that Akena cannot be on the ballot. So, any movement, anything, whatever, they start reacting, they try to get it. They try to polarize the society. Why do we need it now? If I look around this room, let me see. I don't think, maybe 2 or 3 people who were born in 66. I was not alive. As old as grey as I am, I was not alive in 1966. And you want that to dominate the conversation today? Conversation today should be how we should deal with tomorrow. How we can create a future, how we can live together in this Uganda. And I think what I demonstrated together with Bobi Wine, we should be given a good clap. We should be able to live in Uganda even if we have different political ideologies. I come from a left or center. My policies are completely different to many other parties, but I do have the foresight to be able to sit down and look at Uganda as bigger than all of us. And that is what I will fight for. That's what I'll struggle for. That's why I'm fighting to be on the ballot. But I'm not afraid to call out somebody who is not doing straight or who is messing things up. And I've called them out. And I'll repeat again, Mr. President, please stop this. Let us have an honest, free election. You accuse Obote of rigging election, now you have Akena Obote here. Let him stand. If the people of Uganda want to ostracize Akena, feel free. I have been here 20 years. In Cham Towers, which is a Uganda commercial bank. Apollo Hotel. A lot of these buildings came up in the 60s. Uganda was thriving in the 60s. That's a legacy of Obote also. Now today when we don't have hospitals, we have hospitals without medicines. We have an education system where some kids are not going to make it even if they're brilliant. Don't you think we need some of that back in the equation? We have parents who struggle to make ends meet. UPC had programs with the cooperatives, the farmers. I come from a left or center, and my policies are completely different to many other parties, but I do have the foresight to be able. Checho. Nti nabo bali kitundu kya Uganda. If Bobi Wine became president today, ajja kuba president waabwe. Era ajja gendayo bawa services. Nga president Museveni wagendayo akakodyo kali wano. Banyize nnyo president Museveni Bobi Wine ogenda ku ntaana y'Obote. Nga tebanyiiga nnyo eri eyakiriza Obote okudda. Kuba at least ya minute yadda. Teri yagenda ku ntaana ye. Ne waliwo yakiriza ani Obote okudda. Naye bakulaga ye bamwagala nnyo. Oba okategedde. Ono yagenze ku ntaana gye baateekayo. Ne waliwo yakiriza omuntu ali mu ntaana eyo okudda. Ye tebamulinaako buzibu. Tamale yakubanga ku mutwe. N'agamba omutwe gwe mugumu. So, akakodyo kali wano. NRM has been the biggest beneficiary of enjawukana ya Buganda. 100% sure nti akalulu kaayo mu north kali intact. It is between UPC and NRM. Ate UPC nga tejja kuba president. Kitegeeza ejja kubabaka nga ka president kali intact. Okitegeera. Kati Bobi Wine azze alina Busoga, azze alina Buganda, azze alina part of the west olwa connections zaali nayo, azze agaseeko north. Connection yezo ebbiri ekitundutundu nakwata ekya west olwa Babi na biki ne bakatana ne balubongoya ne baani n'agattako central eyiye n'agattako east eya Busoga kuba nayo w'amaanyi. Kati wagattako west n'agigattako ne north part oba ofunye block ey'okusatu eyawamu ennene akalulu kaba kazibu. Numbers ziba tezikola ki because yake n'agamba yali ayagala okwesimbawo kuba president n'alemesebwa on ground zindi nno agenda ku distorting akalulu akawaggulu atya ti abantu bo mu north eyo basobola okulonda Akena kuba president
ne batalonda muntu mulala yenna ekyo kisinga kostinga nnyo NRM kuba yebadde jjayo obululu obungi kati ye bamusitopinga technically ne bamanya nti tebabalekeddewo option balaba Bobi Wine agenda kuntaana azaawo enkolagana ayingira mu mati yaabwe kyobola ba underground bagamba okoze ekive Buganda ekive Buganda kibata bagamba ye Martha ali awo owaddala kuba waliwo Martha wachi owaddala ddala ate nga the Buganda question Bobi Wine yagimala ddugiwangula atya ndi kasita yakuba bano bampuuga basegona baani bana abefudde ab'Emmengo because Buganda is divided into two. There is the Mengo Kiriki kaba kabondo katono and there is Buganda Kingdom. The Mengo Kiriki yetwarange yaberiti tubalo yabani that Kiriki there it is very small na ye kweka mukabaka yonerowoza nti yeyokka evunanyizibwako kabaka ngate kabaka waffe ffenna oba kitegeera kati that click Bobi Wine wamala okugikuba kyova olaba acomplaininga ku BBS ku CBS because that click controls there temuleta temumukola ki naye ate eribulo Muganda like me atagenda kulinda bali kunsalirawo. They have no control over me. Edda, it used to have control on Kabaka Yogede. Because Kabaka used to be the provider of services in Godo, Bichi, or Takabichi. But right now, the Sina Takaria Buganda. Sitirina. Ningula Alika, Tano Kang, Chikumi. Akatari konti ya Buganda, and Ninaro Musiligua Buganda. Bulichenina. Change nganze omuna Uganda soka kuba muna Uganda soka kuba Muganda ofuko muna Uganda naye Buganda tekyalina ground zikwenfugira nga sagadde enfuge oba kategeera yeribulo Muganda ali eno nti since tukyali mu system eri eyedda oba gye bayitanga federal oba biki simanyo bayalina okko but system eyo ne versatility ey'Abaganda tutudojja kusanga mu Buganda wano ngokusanga Omuganda 100% mama Muganda tata Muganda that number is also now questionable. There is a lot of intermarriage owo kitegeera nti ujasanga Omunyankole kati nga olaba Bobi Wine abana be Baganda because batwala side ya tata na yate era Banyankolo b'Abanyarwanda kati batukane babeera mu middle line nga besalirawo nga Abaganda because batwala side ya tata but togenda bafuga nnyo simanyi oba manyi ebintu bino byetaagamu okutegeera nja kufuna abambuukirabuukiraawo naye ngezaako okulaga lwaki omuntu tokyasobola kumuteekako eyo Buganda tribal gundi eyo nti gundi agambye kiva kwekyo nti ojja kugenda katugambe ogenze mu kitundu nga Masaka ogenze mu kitundu nga Mukono ne Busoga almost bebamu ojja kusanga nnyo nga bamama Basoga batata Basoga naye nga okitegeera so intermarriage eyo. But even that aside abantu bawulira ddala lwaki kugamba nti abantu bawulira ddala wakati wa Mmengo ne Buganda ebintu bingi ebize wano bataddewo ko kampuni y'amasimu togiwulirangako wali ofunye ekola yini y'essimu nti eno ya Buganda tewali agikozesa wabeera abagikozesa batono nnyo waliwo ebintu ebibagatta nga Abaganda nga biri major but when it comes to politics today biri tricky nnyo biri very very tricky okulowooza nti luli singa Bobi Wine kino ekintu yakikolanga mu 1996 awo nga semwogerere senga bamugamba tadda ne Buganda but times have changed so ekyo kyekyalema Besigye yatya ogoba bano bampuuga baani nga bamukola ebintu nga atya to lose the Buganda but here comes their fellow Muganda who knows them very well. So whenever they mess up, ababuulira mu lwatu. Kati ekyo kimufudde ng'ali complex nnyo.
he has become a national character rather than a Buganda character. Nti very few people Abaganda abasobola okugenda ne basika influence ewalala. Lukwago himself wamanyi nnyo wano e Kampala, but tasobola kusukka Kampala na Masaka. Tasobola. Walabye Munyagwa tasobola kusukka Kampala na Masaka. Ate nga nawo influence teriiwo. Walabye Kasibante yagenza oba uweyo gye yabadde mu miti gy'amajaani nga wayada kuba campaign ku majaani ga Mlondi. Like akantu ako Bobi Wine Katonda amblessinga out of nowhere yanafuna omukyalo Omunyarwanda omukiga oba Omunyankole Omwestana mikwano gye Banubianiri nafuna ba Louis Rubongoya, so he became a national character. Nafuna Dr. Zadriga okitegeera nti wotunulira politics wa Bobi Wine, it is more of a national character than bana abalala. So ekyentaana, whether you like it or not, it didn't affect him much. It affected him ku bantu ba royalist abakadde abatakyalonda abakyalina obwo buga banaye naye nze nkuze kutuuka wano Katonda isa sinza kugamba nti omuntu w'engulu yali ankubye wadde olwi. Simulinda bonna abankoze ebintu wano basajja Baganda basajja Baganda anganzi bazukulu bamugema okitegeera kati Odongo Apio akoze eki? Yes, mpulira bubi Obote yakola ekintu kibi, wesanga senga ne wano tetuliiwo, but we need to heal, which Bobi Wine did. No one had dared to do it. Buli omunga abalabo mafi kyensizo kwagala ku politics wa Bobi Wine akola ekintu ekituufu regardless of the cost. Twali wayinzoga my biggest vote is in Buganda, we nagenda omusajja olw'engulo okambuleke bulesi wiyinza okunnyonaonera. Bobi Wine akola kimuli ku mutima open. Tewola bajja kujja agambe CBS temumpita. Waliwo politician atasobola kyogera nga atya nnyo nti kati kenjogedde tebagenda kumpitira ddala. Bobi Wine tafaayo batomuyise n'agamba bantu n'abantu babategeeza leero agambye NBS. Anyway, akena yavuddeyo n'abeera ng'agamba we need to end ekintu ekyo. Basaalirwa musajja mukulu ono. Bobi Wine ogenda kumala logobote ojogerako ki ekibi? Munna eyi muzeeyi obuuzange yabidde ebyaliwo mu 66 atuli mu 66 225 kale bwe kibanga kibi yenkula dividend rule gye twagala okumalawo kibanga kibi Hoga dolabo ono musajja simanyi myaka gye naye akulabikiranga yaliwo mu 66 kali waba abuuziza kibi n'abuuza luli mwaka ki kali atanza awo mbambuuza ki. Tuleke namu, just leave us, let us be. Made kugamba basaalirwa ng'erinnya lye basaalirwa. Whatever is raining on basaalirwa, it is raining hard. It is raining cats and goats and elephants. In fact, it is raining tigers and elephants on basaalirwa. Omanyi waliwo wagamba mbu it rained cats and dogs. For basaalirwa's case, it is raining elephants and giraffes and hippos on him. Kubanga kyobola naye Bobi Wine waliwo musajja wange Kaye nkutumiddeko Canada yonna gy'oli. Kaye buli we twakolanga nga alina ekintu kyagamba Bobi Wine wotamuggyako mukisa omuggyako kikolimo kantu Kaye ako Kaye wisdom Kaye kyali wange ndudde okuwulizaako naye nja kuwulizaako ng'agamba Bobi Wine wotamuggyako mukisa ekikolimo obuuka nakyo. Simanyi mukulu kye yabuuka nakyo naye omukulu akatambi kaakano hadu kitegeeza nkakasa na mutima gwange n'enjatula n'olulimi lwange nti ebisigadde byonna bitonde asaana okusinza ye mutonzi waabyo yekka y'ateekwa okusinzibwa mu butuufu. N'enjatula n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubaka we tasinzibwa, talina kyayinza tugasa, tagaba bugagga, tagaba mikisa, tawonya ndwadde, tatonyesa nkuba. Mubaka eyatikkibwa obubaka n'abutuusa
n'ababaka bonna ffe tukkiriza nti katambi ako kantekeonekana bamasheki bw'oba tonabira bijja kutuukako jja biraga bw'oba tonabira bijja kutuukako jja biraga nyinza okwetegereza nga Sumaani basaalirwa ono emyaka gyayogedde ekigambo kyayogedde kituufu agambye nti jeema oba bamugobako mizimu eduniya eno man yaishu minkum omuntu anawangaala mumwe ajja kulaba fasayara era fiilan yara omuntu anawangaala mumwe ajja kulaba era fiilan akola ati era fiilan alaba omwaka gwa 96 waliwo okulonda naye mu parties ezalabikawo walabikawo pate y'obusiraamu eyasimbawo candidate weewaffe nno eri gye bamuzaala Muhammad Kibirige Mayanja ne bavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga abantu ba gurupu eyo twalabanga abasiraamu kubanga bw'oleeta Muhammad Kibirige Mayanja oleete Hussein Kyanjo Allah musaasire oleete Muhammad Kateregga oleete Imaamu Kasozi oleete Abbas Kiyimba Profesa oleete tiimu eyo abantu balabanga balina bannaabwe ddala abasazeewo okubeera mu byobufuzi naye ng'eddiini kitundu kubo simanyi oba byenjogera byebituufu kuba nali muvubuka nalaba abantu nga batambula ng'enfuufu batambula okuva ku makya nga ku makya enfuufu nebakuba bagenda okuwungeeza okudda gye baavudde nga buli omu alinga akatulume ebyali eyo byali biwanvu Allah subhanahu wa ta'ala azze atambuza emirembe mpaka lwe twalaba nga bukedde ku makya nga akulembera ekibiina ekyo ng'eya Sumaani basaalirwa tuwangadde naye ebbanga lyonna nga tulaba omusajja omwesimbu ku ddiini ye Uthman bino ebigambo byange nze mbikugamba lwaki Siddiq obiŋŋambidde awo ati ne ganamba wano wagakoledde mu kamera bino bikugambidde wano mu kamera mu basiraamu kubanga naawe byotukoze obikoze mu kamera Uthman otukoze bubi Uthman otukoze bubi basaalirwa
otukoze bubi. Nga kagamba, when it is your time, even the basket can hold water for you. Ndinga kiseera kyo n'ekisero kisobola okulembekera amazzi. It is Bobi Wine's time. And anyone who messes with Bobi Wine's time, just know you are doomed to failure. Kati basaalirwa yagenze abasumba bamukutte ku mutwe bamuwa omukisa abasiraamu bagaba kibi bagamba nedda tewandibadde ggwe si gwe swaba wa palamenti gwe tewandibadde ggwe ayisa akaana wali kamubuuzeeko akokyeyo ekyokya mukono akaana nako omukono kabujjawo bujja yakasiika omukono kwata lwampaka twala ako kakumala like ngolaba akaana nako tekasiimye wadde mubaka kyekinagambye n'oba omuyimbi n'ova ku Bobi endongo etandika ova mu nnyimba zo abantu babadde bazina bulungi balala batandika okugamba DJ another one oyo tomutuleekanyiza somehow things done. So it is raining elephants, giraffes and hippos on basaalirwa nti alaba kino ekyabasiraamu basheeki nga boogera olyanza ogamba just basiraamu si just baswahaba abo mu lunaku lw'okulonda baki boogera abasiraamu bavaawo olwokutaano okusimbula ogendo londa kyokka ate nga ke ka section akamu koyinza okugamba amaanyi g'abaswalirwako eggali nti musiraamu waffe nga walaba lukwago kati wotandika oluzinga strong point yo oba strong anchor yo kwosibidde olukoba kwa basalirwanga tanawa kusibirako his political party jema is too weak ogamba nti njisibiddeko naye ate nayo weerirwa kuba bagamba kibiina ky'abasiraamu kati bamashekwe batandika okukubamu ebitolinga bagamba swahaba jukirako naawo emabegakaawo pate ye yennyini yali emugoba walabako amabolobozi nti akolagana ne speaker biki nga nayo so basalirwa is on a very shaky ground. He's hanging by the thread. Asigadde kauzi kamu kati. Simanyi wa musajja swaba ona. But all signs are clear that okuona is almost impossible. Not saying it's impossible. Almost impossible. So, yo basalirwa wamwe. It is raining elephants, giraffes and hippos on him. Even crocodiles. They are all raining on basalirwa. Cats and dogs are too small for him. Na ye ngenda bweva wano kwawukana na Bobi Wine. Bota mujjako mukisa ekikoli mubuuka nakyo. Mu wiki zino basalirwa andi kubidde kasimu ku mpuuga namubuuza ekikolimo kya Bobi kikola kitya. Kikubisa buli kyolina. Kyolina kyennyini kye kikuba. Nalabye omwana ono Musiri David. Abadde bamwogerako Musiri muvubuka, apa high education ni mobilize biki. Yabadde ku TV ne Kanale Mugume. Ng'agezaako okunnyonnyolera ebitaano nenga ne byannyonnyola tebitegerekeka. Nga it is raining elephants on him as well. So tulina okuyiga okumanya nti when it is somebody's time, even a basket can hold water for them. Kati oyinza okwewunza basalirwa luli yali kulaale akana gye kajja omuzinda nekamufootolerawo tomanyi kati yagenzeeko kusaba ndowooza musajja akalulu akanoonya waliwo Bobi ono agamba mujja kiwulira akalulu akanoonya naye basalirwa yaakake alayika takanoonya akaziika buziisi. Anyway nga tweyongerayo, we have the maje. We got the maje njek. We have the maje yabadde mbale yo naye babadde bamose baba. Akana kamuyingiddemu ne kamugamba we are going to vote for Bobi Wine. You people are liars. Anyway, nga tweyongerayo. Walukagaye bamuwa kadi. Ne nabbosa kubaagala. Buli omu yagamba bannaye NUP kiki kyotuleetera
abo ba elite bonna ne bavaayo ne bagenda ku talk show ne bayogera ne bageregeranya ne bagamba teberezanga mugenze mu UN na bosa nayogerako mu UN nomubuuza gwe bakugamba mu UN buli omu yayogera ngira Ssenyonyi tayogera na bosa yayogera nga gwe wali oyogedde wakuba naawe obaddeyo gwe wali oyogeddeko mu UN gwe mumutegedde omwana yansindikidde obutambi buno bwa NRM nambuuza ekibuuzo nsoke mbukube. Florence Musoke, Yellow Girl, flag bearer of Sembabule district. And I am already nominated, I am a full candidate, nominated, I am in the midst of the Kalulu. Ladies and gentlemen, my friends, my brothers, my sisters, my fathers, my mother in Sembabule district, I am requesting you, as you did last previous NRM election, you gave me the support and I get the flag. So I'm requesting you even this time, please send me, support me, so that I go and serve you. Thank you so much. Madam, you are speaking English words, but you are not speaking English. There is no tense in whatever she's trying to construct using English words. Omanyiga ono beera noyikwata ebigambo ndino bino ebigambo bya Luswahili habari mzuri we penda gani we fungua mulambo owa muguu. Those are Swahili words, but I'm not speaking Swahili. This is what this lady is doing. She's speaking English words, but she's not speaking English. Won't get it? Numbers of Florence Musoke, Yellow Girl, flag bearer of Sembabule district. And I am already nominated, I am a full candidate, nominated, I am in the midst of the Kalulu. Ladies and gentlemen, my friends, my brothers, my sisters, my fathers, my mothers. Eriti tebalaba ono Yellow Girl of Sembabule amidst of the Kalulu, fully nominated like last time previously. Tebamulaba. Kati ono tebereza nga NRM muzindise mu UN. Ko munnaye mwizo lowooza UN basindikayo banupu bokka. Tebereza ngono bamusindise mu UN. Ayinza tukolerayo ki? Kongo kodero kukyaza abantu abebuuza ebintu naye Kongo no naye omupiira gwako basigutegeera. Agukuba kusanyuka nagukuba ku barometer nagukuba ku radio nga ndoza kalaka message ke bampereza ite bamuwereza naka bamuwereza baluwa empandike n'omukono okyaza dikuba eriti badunyonyoleko kuba NRM nabo singa basindika ku UN bayinza kukola ki nayo manyo wa mafuta yadduka emisinde takyalabika mukuba tuba tulyawo nga tuleeta ono nga zireeta. I pass 12. I take the flag. Now I pass on 12. Now I talk passing only 6 you get a flag. It's not good. Now I come back to come for independence because I like NRM. I love NRM. Kati ani asinga ku bombi ani asinga okwogera ebigambo by'oluzungu naye nga si lulimi asoosa asingako kwono. Now I come to nominate. I come. I love so much. Like Elite, where are you? Banote mwabalaba ne bano nabo babadiscussingeko mwali mwebase Elite abana bakawereza ya zanero kano tekatuyitako bannaye kazi yaba Elite bagambe tugenda kola tutyasinge ne ale mwesindika bano mu UN kwakati ebintu bya kusindika mu UN nebe Elite bali awo bebase parliament bajikiriza okuyingira mbuli kimu sajja yagaliza bonna bonna tebabiwulira tunabera tuli awo. But I told you NRM has over
3,000? 300? No, 300, not 3,000. 300. We are in hundreds. 300 out of 500. NRM inanga 300 something MPs. We yali byakabaawo nateekawo ka milioni kange kati nakali akagwawo sikalina okujjako osolobere no kansindikira ne nkasimbawo nitulaba wali wayinza okukawangula ondeetere abaka ba NRM 15 twali bagambye 10 leta 10 nga boogera ku full of parliament abe NRM ogambe nti gundi oyo NRM ayogera nnyo nona ayogera okwogera nnyo saagala muntu ajjako ulekana bino point of order madam speaker sir saagala ebyo njagala omuntu n'ayogera ensonga like nga wula abantu debwent ne bamwe eddakiika zisatu n'ayogera ensonga nga NRM baweza 10 ng'okima akakadde ava ku bino bi response nti okay minister respond Michi respond njagala omuntu najja n'ayogera ku floor of parliament n'ateekawo discussion only 10 akakadde iso ja Kampala nga wana ababa mentioningidde kasita bawere 10 ku opposition ewali abantu nga 10 mu 150 almost there bawera ye abantu we batyo at least yo osobola okuleeta yo mukaaga ogwogera mu parliament yao nogamba ngambye sagala bino bi point of order njagala okwogera kubako point of order is it in order madam speaker for someone to dress what oyogedde those are the orders I hear all the time is it in order for honorable minister no I want you to get the mic speak like me talk national issues discuss them and give a way forward on the floor of parliament kasitoweza abantu 10 mwenyare akakadde ko kalina tebawera bonna bayimira point of order madam speaker yes sir byebyo so beriti kalonako mukalabye mukogereko munaye kubana ani asinga aboluzungu kati ndowooza walukaga ayogera oluzungu abazo muwandiika teyakoma okwo nayimba n'oluyimba olwasuula ennyenje n'owekitiibwa naye n'atuyimbira yawo oluyimba oba tewalulaba n'ayimba ekinvumya kwe kuba tisiire ekinvumya yali ayimba kayimba ky'owekitiibwa mali ntandise kakamiliyoni ekinnumya kandabe wano akayimba ka Maureen Nantume kagamba yoncha yonchayira bwerere osoza nayo nsoleza bwerere opemula nayo mpemulira bwerere bano tebamanyi naye ndowooza muwulidde voko tugiwulidde voko tayinza kuba Walukaga tubasibire ekisaawe kyayinza okukola Walukaga bakayimba naye neyewuunya balenewe nsonga kyendala eriwo ensonga teziweddeyo zebisenge eziweddeyo naku olwaleero nga tukipise nnyo tokiregudde kitandika butandisi anyway I think it's time I sign out. It is the final channel. Be in the know. Tubatusibwako Nana Habo mouthwash. Gwe na ino obuzibu bwa mannyo ganyenyera wosenye buno vamo musayi obunya akamwa oveme ekisu ekirawo ekitategerekeka senyesa Nana Habo mouthwash ajja kuyamba mu mbeera eyo obenga oterera ddala bulungi nnyo akaswa National Drug Authority iranga wa ku mutindo gwansi yonna kuba n'emitala amayanja atuuka ebatunda ebintu bya Uganda wane Uganda supermarkets clinics drug shops retail shops kuba ensamusamu ojja kuba osobola okufuna Nana Habo mouthwash ate Haji Sinikiza musomi wa dduwa gwe alina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako nomugamba nti Haji sente zimpitamu Haji sirina mukisa Haji embeera yantabukako ebyeka bintawanya omukubirako aba asobola okuyambira ddala nga akusomera ku dduwa
naberanga bwatyo otereza eyo embeera gy'oyitamu. It is the final channel. Be in the know.